Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katugedeko mu Sebo. Nze bampita Mukunja wano ku BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Tata nsimye okuwuliza. Sebo. Omanyi njala nnyo BTFM. N'Omukunja obwongo obungi. Kakati. Sebo. Omanyi mbeera tambula. Wengendako ebweru w'amawanga eyo. Naye nga wonna wemba mba mpuliriza BTFM. Sebo. Namu obusibusibu. Naye nga nsuubira osobola okumalira. Busibu buno buli waka ne mukyala wange. Naye nga nsuubira osobola obugonjoola. Manye ekituufu, manye bwengwa. Ani omutuufu gwendi naye nani gwalowoozaako n'ebigendererwa bye. Bizibu ki obwo? Obuzibu bwe buli ono madamu wange ono. Essimu yange eri mu patana. Bwe bankubira ndisiibinga nga waali. Ng'era omuntu w'omuntu nti tuli wamu. Naye ate ye bwe bamukubira essimu akukuta. Bwe bamukubira nga taliiwo okulaba mistikolo ze essimu ye mulimu patana. Tandiyagadde nnyo kulondoola bamukubira. Naye bano bamukubira n'alisiivinga akukuta. Kati awo ekinyusi awo ekiri awo. Lwaki bakubira okukuta. Essimu ozikwatawo wetoloola otambula omanye ennyumba nnene atambula. Essimu bamukubira ali mu ddiiro okugenda okufundikira ng'ali mu kisenge ky'abaana. Nimubuuza lwaki obeera okukuta ati zino mitingi za kika ono bulaza ebindeetera okumenyeka omutima. Kati awe mbadde ngaala okumanyaamu mbeera ki zaatambuliramu na kiki ekimukuleetera okukuta n'amasimu agamukubirwa. Kati gwe gwani? Nze Muwanga. Onayogerako naye? Kale beerako ku simu tovaako. Kale Hello. Naye muwala gwe olumya. Olumya bannange. Naye kale munnange. Kale nkubira essimu nenkukubira nga tokwata. Naye gwe sagala akolimira ku simu yange. Ate era sagala akolimira ku simu yange. Numpe simu njikuba naye kale nawe oliraba omuntu ali kubonyaabonya.
nze tonkolimira kubanga eno essimu yange obulamu wanze neereza lwaki onkolimira nze neerezaawo essimu yange nze egyekyagingira nze agyetegerako ssente kiki oba onkolimira onkubira ng'onkolimira nze seesembereza saagala nakunsumbuwa nako abantu okunkolimira okunsembereza ebizibu kale nsonyiwa nnyabo gwamanyi kuba saakutumyeko nkubiri anti nsonyiwa naye nze omuntu bw'omanya nti omuntu omutadde mulaavu laavu nze okikakasa nteeka omuntu mulaavu nze laavu eyange erinnya ntunudde ku ssente tebakulya ebinusu nti nteeka omuntu mulaavu nowe kakati olwo kiki waliyo nimbalimba nomala okunteeka oyogera nze ndaga ssente laavu eyange etinye ekyo kyokka kyekizibu kyange nze bana nze olutunula ku ssente bwenti nga laavu eyange erinnya naye ne bw'oyogera obulungi ne bw'obeera mulungi ne bw'oba otunula sirina laavu nze laavu eyange ejja ndabye mane olw'ensonga wembeera nsasulawo neerabirira ndabika bulungi nyambala bulungi so it means buli kimu kikozesebwa ki ssente nze kyenkubuulira kiri nti ebyo byonna si kikulu naye nze wanteeka mulaavu nempulira ulira sebo ulira nze ondaba ne bwonkomba mu matu simanya nonkomba wa nze laavu eyange erinnya ntunudde ku kye bayita ssente ebyo saagala manya tombuulira bannaye kati ekitegeeza weetunda neetunda ebyo tobisaana kumbuuza byakwetunda olw'ensonga wembeera nze asasulawo neesasulira wembeera nze neerabirira I cater each and everything for myself. Okiwulidde ssebo ebyo byombuuza simayanga neetunda tombuulira saagala nabbimanya gwamanyi bw'obitutte naye nze nkubuulidde laavu eyange ndaba ku ssente n'erinnya ante kati ekyo kitegeeza weetunda kubanga kakati gwewoza kimu ssente kale wulire ono olwo bwenzigyewo nga sinaabye abakazi tuunya toba ng'oyinza okunyumirwa nga nzize empunya ebyenkozesa okugyawo nga mpunya bulungi naka mbijjawa mbijja mu ssente ssebo anti era ekikulu gwe okulembeza nnyo ssente ssebo sabbuuni gwe nnaaba olowooza nsinikayo mannyo ne bamumpa okujja nga nkuwunyira akawo nga mpunya bulungi olowooza mmala kusinika mannyo oba biba bya ssente bannaye nalirabye ku bazadde bo naye kasajja gwe tonsumbuwa kuba oli kakopi kasajja gwe olabika oli kakopi tonsumbuwa nemuwanga bwotyo bw'omuvuma muwanga oli ku BTFM mu Endobeso mu programu zisemuka ne Mukunja maama nze oseka ki byononese nseko bazigana aliwo otolina sekera nga byononese naye gwe osekera nnyo ebyononese kyogamba njagala nnyo ebyononese ndi mulungi nnyawo toli mulungi oli musufu Endobeso mugiwulidde omukyalo ono mwe mumutegedde mutya nga okutuweereza mwami Mukunja kale mukwano nze nafugaati jange ndi wano Lusiika bami muwanga nga yatomera ekimbabulira ky'omukazi oyo malaya yeetunda maka wera bituweereza buteebi tatadde ebintu kosobona omukazi nga talinawo nawe muganda wange oyo omukazi ndaba talinaawo koza kulembeza ssente kitegeeza maka bw'oba olina akasente koba omutwala muganda wange sooti ng'omenyeddemu omulala naye tatadde ebintu koso webale nnyo webale tuweereza kale nze yasini ndi nakiragala naye mugundi otalina mukazi muwanga omukazi yeetunda bwetunzi yalowooza kimu ssente kati muwanga amwesonyiwa amute nige tusemagamba emakasozi nyonzi kati agenda kunyonyola bbaawe agenda amugamba kibambi mukama ataase Mukunja mukama ataase bye kale wasuye kya maka ne mawa mama okinga nakakiwa bulungi mpima living stone na goje kasala enjo muna kyagwe naye nanga bakazi bono kati bali after ssente twaza ina mukwano gwa basajja tebakyalina banaye asisisimasize mukomaye kutuweereza handi kati wanaye obwavu bungi bukyala leka yeetunda bambi
ssente efuuse ssente edduuka erimu eyibirira kannange webale kuweereza amanya kisule Faride Mukono abangi bamanyi nga Ssenga Nabuuso webale kutuweereza bamikwano.